gwe weesibye ku Diiki oli awo wisdom azze akujjaawo mu kifo ogamba Diiki omanyi yagamba mbuno njagalanga bwe ndi munna akwagalenga bw'oli talina kikopo talina kitanda talina mupalizi okola kyawo. Muhammad Nsereko aleeta etteeka simanye erigaana abantu okwogera muzeeyi wange Muhammad Nsereko musaba leeta etteeka lye bayita private management bill etteeka erigenda okufuga ebitundu by'ekyama kwegamba nga kitegeeza gavumenti y'NRM yefuga ebitundu by'ekyama wadde bibyo yegamba gy'obitwala kubanga mwana wange nalabye lisiti y'omwana nga batubalira fiiki nankani katwagala Muhammad Nsereko ave mu zino bill zayagala oleeta aleete private management bill etteeka erifuga ebitundu by'ekyama Katonda yaba yabikuwa bibyo ne gavumenti y'NRM ebivunaanyizibwako gw'obiwa ne gy'obitambuliza tweme kuddamu kulaba lisiti ng'ezo ze baatuwadde eza Sheila Gashumba. However Sheila kye namwagaddeko mu bantu bonna be baatulaze temuli feriya kye ngamba abaana bawala bawano osobola osanga omuwala emakinde nga yeebaka ne Kakooza Kaboggoza Rashidi bonna ba feriya no kale nkubule gwe Makona kati omuwala wonsa ano nze bwenjagala ku muwala mwongerako mutoolako mwongerako kati Fit for America ye Tupac ye Notorious B.I.G. Dr. Dre wa Uganda. Leeta omulala God's plan yo yafuuka ntegeka ya sitaani Kasaye yavuwala yabanga talina kyayongera bawala mwe mumpulirize wabanga omusajja oyo akutuyaniako talina kyakwongerako then run alobo kyakola twebuuza emyaka bagendamu ebiri nga bakitadde naye lwaki abaavayo mu kaseera kati. God's plan, if you want to see a failed Nigerian, look for God's plan. A full singer accent. You know, I'm God's plan. Who are you getting machine? No, wekarangara musingo kwogera oluzungu. You know, Eddie Minion you. Afanana first ringa kandolindoli. Musingo kwogera oluzungu. I love the Sheila. Let me tell you. Omukasi yenna bw'aba kukyaye totusinikira mannyo tambula ogende togifuula mpala fenna batukyawa danza omukyala yanzalira omwana tukole tutya osegedde tokifuula mpalana omwana w'abandi muleke era ngamba abavubuka abali eyo kola ssente weeyagala ojja funa abakwagala. God's plan bisiraani kasita yali God's plan nteeka ya Mukama kasita yafuuka enteeka ya sitaani talina kyatugamba. Sheila Gashumba kati alina ba Nigeria omusajja yasambirako ne mu Premier League ebyo byonna balimba eyawa tulabye Premier League twali tumulabye gwali omulabyeko ebyo yali firimu z'Ekinigeria eri abalimba wuliri ani Wenga ng'agamagulu gaawe agalinga eminyolo wuliriza kyenkugamba. God's plan yafuuka nteeka ya sitaani era abawala kambabuulire emirate people ladies like Sheila Gashumba Sheila Gashumba omulaba at the age of 26 oba 25 alina obulamu obweyagaza gwe weesibye ku Diiki oli awo wisdom azze akujjaawo mu kifo ogamba Diiki omanyi yagamba mbuno njagalanga bwe ndi munna akwagalenga bw'oli talina kikopo talina kitanda talina mupalizi okola kyawo.